Mukama yebazibwe. Olunaku olwaleero lulungi tuwebaliza Katonda. Tuzze n'amawulire gatali malungi saidi emu oba awalala. Ekifaananyi ekyo kyolaba ndowooza omuntu oyo mumanyi, abatera obeera ku social media ddala ku YouTube ne TikTok okusaako Facebook. Omusajja oyo oba omukulu oyo omuweereza oyo ye Jamiru Mugerwa. Jamiru Mugerwa ali mu kkomera essaawa zino. Baamukutte ennaku z'omwezi nga 29 lwabadde lunaku lwa Mande, ne bamukwata. Jjukira abadde abeera Jjinja, gy'abadde asinziira mu kitundu kye bayita Wannyange. Ne bamukwata ne bamutwala ku poliisi ali ku CPS ewa Kampala wano ku Jinja Road wano. Ali ku Jinja Road Jamiru Mugerwa. Bw'oba omanyi Jamiru Mugerwa Twafford ali mu kkomera. Kiki ekimusibisizza? Tugenda kujja ne bwino lwakuba tuli tewali layiti nnungi, layiti yawo si nnungi, naye nga mbu Apostle Grace Lubega yamusibye owa Fanero. Ensonga tujja kujja nazo waaki amusibye. So ene support okuyamba muganda waffe ave mu kkomera kyewuunyisa, era nze ndikwebaza Mukama ku lw'abasajja ba Katonda. Kitegeeza abasajja Katonda benjogerako, Muzeeyi Tom Mugerwa, Muzeeyi Dr. Joseph Serwadda, Muzeeyi Kayanja. Abasajja abo bamanyiriddwa ne baba nga nandiki babawaayiriza naye tebavuddeeyo. Kitegeeza nti omuntu singa ayogera ekigambo ne kiba nga si kituufu, omuleka ddala ffeno mu Kristo. Naye kitegeeza omuntu singa ayogera ekigambo n'okitwala nga oba n'omusiba oba kitegeeza ekigambo ekyo kituufu. Oli kitegeera? Kubanga abaana ba Katonda oluusi tusaba Katonda n'akola kinatulwanirira. Naye Jamiru Mugerwa ali mu kkomera. Apostle Grace Lubega wa Fanero mbu ye yamusibye. Ngenda kujja nga tuli mu kamera tugende tukulage. Nja kubuulira biki ebyamukwasizza. Ngenda kuwa ensonga ate baamukutte batya, kiki ekyakwasizza Jamiru Mugerwa essaawa zino ng'ali mu kkomera. Naye laba ekkomera erifaanana muganda wange, laba ekkomera we lifaanana. So ali mu kaduukulu. Bw'oba olina sappooti yonna olwa muganda waffe tube nga asobola okuvayo mu kkomera, Mukama anaaba akuwa omukisa mu mbeera efaanako bw'etyo. So tujja kujja ne vidiyo kati. So vidiyo zigoberere ku mikutu guno, kuba wano ku TikTok vidiyo empanvu oluusi zimenya nnyo okuziteekayo. Ojja genda ku YouTube oteekemu Voice of Heaven TV. Bw'oteekamu Voice of Heaven TV oteekamu Voice of Heaven TV, wandika kyonna kigoyo Voice of Heaven TV, ojja kutambula, ojja giraba. Ogende oba oteekemu The Voice of Hope Ministries, The Voice of Hope Ministries Uganda. Nayo ojja kulaba kwezo kyano kuba ogoberera, oba ku Voice of Heaven Ministries Uganda. Ezo kyano 3, Voice of Heaven TV, The Voice of Hope Ministries ne Voice of Heaven Ministries Uganda. Ezo kyano kuba ogenda ojja kubeera nga olaba, osangayo vidiyo okutandika n'enkya kuba kati layiti si nnungi. Naye nga Jamiru Mugerwa Apostle Grace Lubega yamusibye okuva jjo. Era bw'oba olina enamba za Jamiru Mugerwa teziriiko essaawa zino eno mu mbeera efaanako bw'etyo. Naye tusapootinge muganda waffe abe nga ava mu kkomera
benna mwe bonna bawadde omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo.